obukambwe badde bungi nnyo eri Tamale Mirundi. Tewaliwo bukambwe bungi amazima gasigale nga mazima kubanga Bible egamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe. Mwonna mukimanyi nti mu Buganda oba mu kalicho yaffe Ssaabasajja Kabaka ye mpagi kwe tuyimidde ffenna. Ssaabasajja Kabaka kye kinyuzi kya Buganda. Kabaka tebamulonda bazaala muzaale. Njagala okutegeeza tewali muntu alonda gy'azaalibwa. Omuzungu agamba nti you can choose your friend but you never choose your family. Omuntu azaalibwa nga tategedde kubanga nage teri muntu alonda gy'azaalibwa. Maybe laffe twalinga nti banzaali mu family eno banzaali mu eno banzaali gundi. Naye okenda bukozi n'ozaalibwa n'obeera kabaka. Ninga bazadde abaana abalala. Tubadde n'essanyu lingi nnyo omama n'abagereka we yata abalongo Buganda ne bujjula essanyu n'akatabo ke kagenda kwanga kafuluma. Tekannafuluma. Kajja kufuluma ngenda kufuluma. Bali kali already. Bangambe nti ka 10 kameka. Newe kana makwata ntujja kagula. Kubanga obutabo bwajjawulo nalabaka akatabo kama Majenet Museveni. Nina we nasoma ne mpulira nga nkaba bukabi n'enkenenya. Wasoma wa. Nali simanyi. Nina we nasoma nga woogera ku Natasha. Muwalawe. Muzeyi Museveni we yajja bwe yagenda London. Bali babagamba nti Muzeyi yafa. Muzeyi yagenda London okusinkana na Natasha ne Mama Janet. Natasha namuyita stranger. Nadda mulanaga Muzeyi yasanyuka okuita Natasha. Omwana nagenda n'aloopa. Namugamba mi stranger akola ki? Okitegeera. Kugamba nga baba ng'omwana tamanyi taata we. Nga takyamumanyi. Tamanyi mama we nini. Yali tamanyi taata we. Baali babagamba nti Muzeyi Museveni yafiira mu lutalo. Nti yafa. Abaana. Kati Mama Janet yenyi yatamanyi nti Muzeyi jale bataliyo. Bali oba mu London, I think. I remember London. Kakati akatabako buli muntu yannyonyeza akatabako n'akasomako. Kakati mama babeerawo nga bamukumira n'ekyoto. Bamukumirako n'ekyoto ekyoto kibajja ky'abafu. Kakati olinako okigwe. Kakati nindaawo. Kakati oli mutembeeya. Mukwenjera ngenda kuwa sente. Soko mbalire ddala. Abana bana bambali live. Mwana live. Abana bali live ngonza mu mutembe yutula wanindi. Kakati mama we wasoma waka. Awawanka baweewo. Muzeyi abana bo mulabanga stranger. Mukyala we. Kala kataona kaje ni okasoma. Obavaako family ogivaako noga mulye kye mulya. Obeso nyumira ddala muyagale. Era omuntu atamanyi waliwo ebintu byentunula n'entunulira abantu nga babologera ku bantu abo. Omanyi omuntu atamanyi atakutegera siku abuwaze. Kakati ffe abategedde ku bantu abo. Kati waliwo n'akatabo ke nasoma ka Muzeyi Museveni. Akamuzeyi ako. Nga kale nnawe kalaga Muzeyi yali Ntale High School. Bwe baali basoma bajja bali mu debate nga badebatinga. Muzeyi nawanika omukono n'abagamba tewali nsonga lwaki debatinga ku Europe nga teno Africa. Let me out n'afuluma ye n'asaba afulume. Let me get out. Yes. Katedi master n'amuyita n'amugamba kyabewuunyisa nnyo batya nnyo. Eri master amuyita n'amugamba nti mwana gwo ogenda kubeera leader olibeera mukulembeze. Ntale High School. So kugamba bw'osoma ku butabo obwo maybe otegeera. So kati akamama n'abagenda fuluma waliwo yabadde ayogerera kubalongera bwayogera bwe yasinkana Roni waliwo yamubuuza nti Roni olina abaana bameka yamu breaking a heart kati nga yagwa mu laavu n'amubuuza nti olina abaana bameka. Mama yali asuubira nti Ssaabasajja yalina oba Jjunju yekka. Kati anyway kanka sijja kwogerako I think tujja akesomere efe tukagula tukabasomera kiba kitya tuba tulyaza amanyizo Buganda tetwale tuyazamanya tujja kotingangamu tujja kwegulira yakafenga kakafulu. Yes, omuntu akotukotingemu maybe ono mara ajja kusobola okanoonya ajja kegulira asobola okusoma okusoma kulungi. I think agenda bakulumanga kwagenda fulumanga 12 anti eyo nali badde essanyu nti babadde batuvuma nti Abaganda tetukyalina kya byama Abaganda tetuzina byama. Ekyokubiri mama nabage kisoka ddala akatabo kalaga nti yazaalira wano Kampala wano mu Uganda ne Dr. Yamuzayisa yamutaddemu naye ne batamanya abaana babadde wano owulira bulungi nnyo teyagamba nti kaninyenge nezaalire wabweru yazaalira wano kati obadde onizaalira udda wakoolo
nga batezakwata setategeera so byonna byabadde kati mu kubaluma ne mirundi we kyamulumidde okweyefulanya nti amanyi Obuganda byonna byabalumye kati mu kubaluma ennyo mu buswavu bwabwe kubanga doni tezaalaba ne baagala ate babajje babajjagale baze obusigo bw'ennyaanya naye ffe ng'Abaganda oba ffe nga Uganda njagala bategeeza Bayibuli yogera mu ngero 13 egamba nti mwenga abakulu ebitiibwa kubanga teri bukulu butava eri Katonda n'abo abaliwo baalondebwa Katonda buli otowola omukulu waliwo abantu abamu nga balina ebibonobono b'ebikolime batambuliramu nga bya families nakugamba nti waliwo challenges z'ofuna mu bulamu naye nga challenge ezo bajjajjabo be baazikola kino nkikukakasa nga ntunudde mu kamera famire ya mirundi ne bwalifa omwana n'omuzzukulu bali bako ekibonobono bagenda kuba n'ekibi ekisikire ekibi ekikolime abo tebeetaaga kwogerako naye famire ya mirundi eri bako ekibi ekisikire eri bako ekibi ekitalivaawo omusajja agamba nti mufenga nga muyayaana muzawe nga muwunyeko nga n'abantu babeekukola mirundi mukolimiddwa Obuganda bwonna wano tolonkinze lutalo lupya lwe mwalimu sisobola kulonkinga lutalo n'abantu mulalu nanya Minister of Health ekwata omusajja mutwale muli apo oyo musajja abadde mulwadde ng'ali ku kisubi ng'ali mu pampa diapers abeeramu ekyokuli nanya abantu abamujjako interviews lwaki omusanga nga atamidde mulinde omusajja okimanyi atamidde mulinde ave naye n'ovaawo ekirala ekinnuma lwakwasagala kuyingira muganda wange Kasuku ebintu bino mubitukwata mu byeditinga lwaki editinga mu akantu akakavula Ssaabasajja nga nawe okimanyi Ssaabasajja Kabaka mpaji yaffe n'okasuula awo njogeza fact saagala sirumbye sikoze eki keditinga mu okajjemu bobula nga tekakatako naye gwe olwokuba yagala views ne likes kuba bagenda kusasula n'olekamu ekintu ekivula Ssaabasajja Kabaka abantu abamu bagenda kufa nga bayayaana bagenda kufa nga babolooga bagenda kubeerako ekibi ekisikire ekibinga kyankomeredde abaana n'abazzukulu waliwo omuntu agenda okufa wano abantu bano ab'esooda abantu bali kuba amalalo g'abantu emiggo abantu bali kwekweya ku malalo g'abantu ffe mu Buganda tukuza ng'omuntu bwafa tolima nga tetulima nga tetukola ki ekirala nga nebegwa mukolo ku kyalo bagusazaamu n'emirundi bwalifa abantu bali kwata 10 ne balima kuba kukungu baganga omuntu afudde ne mukolo guba ku kyalo ne mama akukoze kusazibwamu wano mu Buganda temulima ate kati kanguze ku fact kati olaba afudde omuntu n'ajaguza let me tell you something mu Buganda basi mu Buganda mwokka omuntu omulwadde yenna kino kyakufumintiriza eri abatulaba bonna omuntu nga mwadde n'oba tomwagala ng'afiiriddwa oba ng'alwazizza oddamu ako muno ogamba kamulinde ave mu kiyongobero ky'okufiirwa kabona amale kuwona bwawona tudde mu buto naye right now nga Ssaabasajja Kabaka mulwadde fera tukimanyi nti mulwadde nga newankwate wali abatakkiriza nti kabaka naye muntu mani binga abantu abalala alwala tosobola kuwanyisa neca akula ebintu bikyuka mirundi bwe yali bwali addebeera mu bufaananyi bwe yali bwali atambula akankana wakutega bwe yali bwali bwoba nawe weeraba nga bwe wali si bwoli lwaki essaawa zino odda ku mulwadde n'omwatakinga like that ne mutakomawo ne mutta obutambi obulala nakanako ne kavaayo n'olumba Ssangalyambogo n'olumba Jjunju. Can you imagine? I think nti taata we omwana andi badde asobola okugenda taata we because kalingaza abantu nabo wano tosobola kunzikiza kulumba muntu ngati nfa etuveeyo omwana andi taata we ng'akola mistake namuga daddy that is too much abantu baleke tubakuba ekimala ekimala kimala tukoze eki tubayingira tekirala mirundi talibeera wa tribe ndala omusaayi gwe nebiki abaana bazzukulu balisigala baki Baganda era alibeera Muganda kati ekibi ekisikire ekibi ekijjolooto muli kulukutanga mukoka baana mmwe n'abazzukulu ba mirundi muli kulukutanga mukoka mukolimiddwa mulibeerako ekibi ekisikire kyakayiikuuzi n'ewalumbe kiri babeerako yonna gye mulibeera kyovola mulemedde ku leveemu ekyobugaga kyemulina motoka ya gavumenti ate nayo gasumba yagisaba kitawo ne wakutuka kati gibasooka okutwala naye mugenda kuyaayana muli bolooga mulinoonya emirimu egibabula wadde mulina diguli abantu bangi banoonya emirimu naye tebagifuna omanyi lwaki ebikolimo kyovula wanze newunya abantu abaddeawo n'akompaininga ku full figure why can you put full figure and senko on one table ndi mwabuza president kulekazi otamanyi bwe mba mpabula namba emu ndi mwabuza president yes amanyi mwe muli bakujjukiza I'm a presidential advisor
muli bakujukiza kyovola nvayo nembalaga ebimu nga kinkakatako bibalaga kati mirundi bwongamba nti oli mukozi wa gavumenti omukozi wa gavumenti bamulagira kuvuma bantu jayo kade ekulaga nti oli mukozi wa gavumenti abantu babuulire nti oli wololo w'amayangira nga ki kati ngabo abo bamanyi namuga ndi nja kupostinganga ebintu biki nagambye beeraawo kakati munnange omusajja n'alowooza nti kituufu omwana gyamweditingiranga ebintu ayipostinge bwe yatuuka eri aganda kweyita wattaka aba atamidde agenda bipostinga dde abeera afumbira obufumbo bumulema bufumbo bwalema agenda kola ki oba osobola okulema obufumbo yafuuka bufumbo bwalema agenda kukola ddi bwe yatuuka eri yeyita akola mu minisitule ya landi nga batandika kusumbwa bantu omukulu golooza yaliko kyawo nga agenda ateekawo ekifaananyi ekyeri ekintu kino njagala nkikunnyonnyola abantu bangi nnyo ensonyi bazifuula obusungu nina ekizibu lwaki simanyi lwaki omuntu gwakola naye bwayabukana naye amufuula mulabe nina ekintu kyenjagala okugamba ne bannamawulire namwe mukola ensobi abayita bannamawulire ne babloggers ne bali muyita bannamawulire kyovola amawulire ge Uganda gaafa the bad news is a news temwagala facts na reality omuntu tosobola tofakinganga life never fake your life tosobola kulaba muntu gwomanyi ali negativity ku muntu n'omulumba omubuuza interview ku muntu oyo oba you get me so ekibuzo kyali bakiweereza buweereza mwami mirundi oba ye yaveeri n'agamba ye yaveeri naye ng'akubye mukubeerawo Sasajja Kabaka mumanyi nti mulwadde tali muntu alwala kuba obatolya bulungi oba tewewulya bulungi n'osigala mu shepu yemugi obaddemu kakati wonamanya nti mulwadde gwe lwaki omwatakinga essaawa eyo kasuku yatasobola kuyimuka ku interview bagimalirawo ye tasobola bitemamu amutegedde si mu bubi sinumba kasuku mukwano gwange si mu bubi yatasobola kuyimukawo kati nze nga ndi n'omuntu n'ayogera ebifaananyi nsitukawo yes nsitukawo ekyokubyenkutte mbitemamu as simple as that naye naawe n'osigalawo n'oseka n'okuseka n'ofiiringa n'oseka can you imagine yasiba enseko naye zaalabika so mu byonna njaga tufumintirize nti ebintu bingi ebiza bitusoomooza mu bulamu bwe tutambuliramu naye ng'ate abamu be beetaddeko ebikolimo by'ensibo abantu bangi baliko ebikolimo n'amaziga g'abantu nga tebigenda kusanguka nkugambye waliwo famire zijja wano ekiseera kijja kutuuka Katonda singa ali tuvaamu naye Ssaabasajja Kabaka n'abula waliwo famire zibajja okwokya ompulidde oba kati awo bagamba nti obanga akumamu omuliro nze nkubuulira waliwo famire eziriyokebwa waliwo famire ezirikyayibwa waliwo famire eziriboolebwa singa Ssaabasajja Kabaka oyo ayitibwa n'abula mukigenderere abantu baagala Kabaka bwabwe abantu balina pain ku mutima abantu balina amaziga ku mutima bw'aba Mirundi Junior talina kintu kyayiga kujja kana nkuzaayo kalimemba katono kenkuwa Mirundi waba tolina kintu kyewayiga kujja kana mwana gwe waba tolina kintu kyewayigira kujja kana bw'oba olina gy'omusinkana ne munyumya it's okay omuzungu agamba one word to a wise man is what is enough nze byange kigambo kimuwe sigenda kubavuma sigenda kubavoola sigenda kunamanga mwe mukolima sigenda kubakunamira naye a one word to a wise man is enough kale nga tumaliriza ensonga eyo ddala ozalwa kikumulembe guno ebintu bikyuse nnyo bwe tulaba omuntu avayo bayibuli egamba nti akolimiddwa tulabye abasobola akolimiddwa oyo okutunula mu mukama ka Kabaka era olulimi lwe tuliraba mukisa n'emirundi okolimiddwa ne famire yo n'abaana bo n'abazzukulu baliyayaana bali kulukutanga amokoka bali bolooga waliwo abantu abajja okkeera ku makya ng'ogenda okunoonya omulimu naye nga tewali asobola kugukuwa olwansonga ki buli mukozi ali mu gavumenti mirundi amuvumi n'amulangira ewa mafiya okutandika ddala ku bana Loisa abalina Museveni n'abajolongo okubayisa ng'ekitagasa naye nabo balina abaana abantu betuvuma balina abaana abantu ffe essanyu lyaffe ng'Abaganda kwe kulaba Jjunju ng'atamba ne waba akwanya oba anywedde omwenge essanyu lyaffe kwe kulengera Ssangalyambogo ng'azannya oba awuga oba akola ki oba akoze ati oba ayambadde patrol libeera ssanyu lyaffe essanyu lyaffe kwe kulengera Wassajja oba mulabe mu bbaala oba mulabe akwana omanya nti Obuganda bukoze eki buladde kwomulengerako obulengezi bwoti oba akola kiki oba ali mu kunywamu oba ali ku boat cruise essanyu ly'obuki ly'Obuganda gwe n'ovaayo n'olumba abaana nga mumaze okukola bino enkeera n'ovaayo n'olumba abaana ba Ssaabasajja abatakuvumangako
abatakutiranga muntu ofa kina bakuzika kujiya kikimu nabo bakutwalira ttaka baana banyoko kiki kyo babanja Bible egamba nti olulimi lw'omulimba terulira bamukisa era akolimiddwa oyo yenna Bible yemu eyogera mu ngero Matayo 16 egamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe nga bajjudde akabonero ak'entiisa ak'obuswavu ak'obugwenyufu muli balabira kuki ku bikolwa byabwe ebikolwa bya mirundi ne famire ye bimutwala wa bimulekawa omuntu yenna ndaba ku Caviton ebikolwa bya mirundi ne famire n'omwana we omwana yafumbirwa yanoba yeyogerera kweje emyaka yafumbirwa pozi yafumbirwa ani bagamba omwana ne yamukuba tasha neva ne yeyogera n'okweyogera naga nkoyo kubwa bampasa naye bankuba okamala eje emyaka nanoba kale tetuganye tudde mu lyali tetugeze mazima kuno sikuvola sekuvuma eje emyaka gifumbirwa ejani omulenzi afumbirwa omulenzi awasabuwasa we balenga omulenzi awasabuwasa emyaka omwana yafumbirwa ne yeyogera lwatu nti obufumbo bunnemye era nagobwa era nanoba mpuliriza bulungi omwana yanoba wano lwatu kakati Bible ina weyogera negamba nti laba omukono gwa Mukama tegusobodde so n'okuyinza ne gutayinza n'eriusayo n'okulaba ne litalaba naye obutali butuukirivu bwamwe bubakozesa ekisa kya Katonda abantu amu ekisa kya Katonda kyabaabulira nkubule Caviton okera ku makya n'olwala ng'oli mu nnyumba ng'omuntu gw'okubira essimu weeredde abaana nga baagala emirimu naye nga tolina gw'okubira ssimu omuntu wamutyoboola nga babeera ku mulimu ababo be bagobwa abo be bafumbirwa be balemu obufumbo abaana abalenzi be bafumbirwa nga n'okuwasa tebasobodde kuwasa ng'ekibi kikulondoola ekibi kiba kibi mirundi asiza obubi mu baana n'abazzukulu buli mubeerako obulamu obutamu bwonna bwasigaza ku nsi kino kikubuulira abantu balina amazigo lwakabaka bwabwe abantu balina pain ebiseera bye balinamu pain kwe kumba kabaka mulwadde abatamanyi kimuluma abatamanyi kirungi abantu balina pain kino kikubuulira tosobola kudda igwe novoola kabaka kubaka mu bya kisuusiru nga tebakulumbangako abantu balina obulumi bwabwe kabaka mulwadde tebamanyi kimuluma tebamulaba ne masaza teyabaddeyo gwe novaayo n'omwataki nga like that notakoma okwo abantu balina pain zaabwe abantu baagala kabaka nze omu kubaagala kabaka nze omu kubaagala Ssaabasajja Kabaka kubanga nze nakangubi bakkiriza eddiba balijjeko mudde mu lutalo baliddeko naye temulisonyiyibwa ensi teribasonyiwa anti ensi newe libasonyiwa mugenda Katonda libajajinga singa olutalo lwaliwo lukomawo olirwedde nze siti antalo ate siti ampalana siti antalo ate siti ampalana ensi yekujajinga govano noyogera amazima nga bwe gali yena avaayo nakuvuma fulumizi firimu nyo zaala simanyi mwani kitaawo kato abantu bode bajajinga owulira bulungi naye nga gwe oyimiriddewo naye nga nze njogedde ekyo kirina okubeera nze nyimira ku mazima nawenkanya Bible egamba nti Bible eyogera mu Bagatiya 6 egamba nti Bagatiya 6 olunyirwa 7 egamba nti Katonda tasekerwa kubanga kyosiga kyolikungula mirundi asize ki mu family mu baana n'abazzukulu kikyasize Bagatiya 6 olunyirwa 7 Katonda tasekerwa kubanga omuntu kyasiga kyalikola ki mirundi kikyasize mu family mu baana n'abazzukulu era olunyiriri olwo kubanga ffe bakubuuza abaana n'abazzukulu gwani ova mu sigalyani olunyirirwani abazzukulu be abalekera ebikolimo batamanyi bebataliyeyambwanga n'obatwala mu kiyano banaaza tebatukula lwaki abatuusa ku eyo pain muzayi mirundi afa kino ensi waliwo ebyogerebwa tudde mu reality waliyo okuyombayomba okwaffe okw'abantu kabaka si wa bulijjo kyova bamuza tatufaanana abanendira meka si wa bulijjo lwaki omwatakinga like that lwaki omufiiraku amuwola ki tebamuzika ku kijja kyewammwe si mwana wa nnyoko si wa lubuulwo ofa ki naye okwenkanaawo tetuganye tudde mu reality twogeze fact kati omuntu yenna nga tebakozeka naye ku kijja ofa naye waki kyova bano abaana be bali amabina nze abaana tebannuma bakulu beesalirawo ne bakkiriza natakayo obubiina bwabwe ne babasokoola it's okay ekinuma kiri kimu bano abaana baffe basigamu ebintu abaana bato b'amasomero
ne babayigiriza ne baba okitegera kyokka kinuma ekyokubiri kinuma kyakyo kye bagamba mbuno kye bagala kulaga nale n'omukazi avaayo ng'amenka mbuna aba mubuuza bagenda ebweru bakola batya tubadde n'abantu ebweru bangi nnyo abagenze mu America ne London kyemuga bona bamala kulya bisiyaga lwaki mweta ekifaananyi okuswaza bali abantu abasookayo bona bamala kwesiyaga oba obutuuze buli omukyayisaawo nze n'ekigambo bisiyaga bana abaana bakirese ku platform ne batandika okwereega era njagala onale babasabira namukubidde essimu njagala musemateeka bongeremu akakwakulizo bali mukola nnongosereza omuntu yenna muli webisiyaga ng'ali ebweru ng'ayagamba mu Uganda simamukola simu takyali munnauganda yes abeere nga si munnauganda abalina national ID bagimuggyeko obutuuze bamuggyeko buli kimu abeere nga sitakyali munnauganda olw'ensonga tetuli ready kuswaza country yaffe because tulina kale as a country ekyokubiri bo bagenda ne basiga ensi yaffe ebibimbu no bali tokyadi mbusimanyi mbu biki n'abasookayo bwe bakola oba tetwabimanya bumanya abantu gye bali nga balina abakazi n'abaana tebirinaabo bikyuse saaka kuswazaza abantu basookayo bano baani n'abali bamatiri babaani balina abakazi n'abaana baabwe era balaba nti balyoke mu families zaabwe owulira bulungi bintu bikyuse nnyo tosobola gwe kuvaayo n'ogamba mbu abaana babikola olw'okufuna obutuuze abamu tebabirya what do you mean nze ndi mukutya kati akyokubiri abaana bano abakola ebintu bino mulina famire zammwe owulira oti abaana mugenda kutta bannyammwe maama we osange nga yeetuze oba ng'afudde pain ng'afudde pleasure kitaawe agenda kubeera mu katebe anogoke nga bamulaga akatambi bakusokoola anogoke mwagala kukwata buyinza bakatonda kumujja katonda teyakola nsobi ku buli kintu kyatonda kono yalekawo sitaani ng'alina ensonga kyamulekawo yalina amaanyi agali gamugjawo kyova olaba sitaani atambulira ku bantu nkibagamba nnyo sitaani talina kyambalo ali ku bantu ffe talina ngoye mulina ekifaananyi kyemusiiga abantu n'abalokole batala nnyo kisiiga mukwata ekifaananyi nga kirina agayembe n'agaaso agagoye agabi ne mugamba oyo sitaani nekizikiza nedda mukwano kyova olaba singa abaana ba Isirayiri bategera nti sitaani ayambala bwato bwe yandika tebanemukkiriza kuyingira sitaani yaliwa ne Yuda Iskariyoti ye yali mukwano gwa Yesu nfanfe nga yakwata sente yasalawo buli kimu era Yesu yabagamba nti bannange olwo bagenda okundyamu olukwe Yuda ayimuka n'ekito n'amugamba mundage mukama wange mutulage tumuzikize kati Yesu n'abagamba nti gwe naakoleza nga tamanyi nti sitaani ye yayambadde Yuda Iskariyoti so sitaani atambulira ku ffe ffe nnyini era akwata mubiri gwe gwenyini agwambala n'akufuka n'ofuuka ekizibu abantu bangi bazze mu bulamu baffe ne batufuukira omukazi wano omukazi nga bamugoba mu nnyumba noba n'omukazi n'akufuukira ekitambo obeera n'omukazi ennaku bbiri omwaka emyaka 2 n'olwala wiiki emu n'agamba abantu nga b'otamalaako b'otagula mmere n'akulangira ekyalo kyamba n'akumya okuva ku mizigo okusaba nga nawe omuzaddemu n'abaana 5 naye ng'obadde omulabira emyaka 2 oladdemu wiiki emu era buli musajja wali yandibadde yeerwazaako alabe kikyalina mu nnyumba okitegedde bulungi buli muntu yandibwaddeko abantu betaaga n'okwebika newebika otegeera abantu bagabana ebintu by'abantu nga bakyali kungulu nalabamukansamba bajja ne bamuggyako mbu endagaano yaawo bamuggyako endagaano nga tabanamuziika enkera we baziika taata ne baganda bansamba ne bajja ennyumba kyeyo era ya ssente mmeka yenkanaki otegeera kyenkunyonyola omuntu yandibadde yeebikako neweebika n'okwata ekkeesi n'okiteekamu omulambo gwe batabikkula olategeere ne gujja mu ddiro olabe abantu b'olina abantu badda ne bakusuubiza okulabirira abaana bo ng'obaweeredde obakoledde buli kirungi oluzikira ebintu abaana ne babajja mu nnyumba mubalese buli muntu yandyebiseeko omuntu yandibadde yeerwazaako olabira ku bantu batusaba ssente omuntu akusaba n'akufuukira ekizibu n'akunyigira n'omugamba gwe azisaba bwe zikubulira ate nze azikola omuntu akusaba n'akukyawa nakubira essimu neweetamwa n'akukyawa n'omubuuza mukwano gwasaba ensabe toziina nga tomuwanga takuwanga nako tolina kyewala nnyambye waliwo abantu abatukolimira nga newooyi teyakutuusaawo kati nze mwenna lujja YouTube channel za mwensadeko etafaali zonna natunulira Ibula ng'alimba mama Fiina mbu YouTube tezisasula nentunulira omuvubuka ne mugamba osalira ki otunde mu kamera mama Fiina omulimba kubanga oyagala kwewana teri YouTube asasula kani imagine nga ogenda noga nti salamu alaykum obaba gamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kani imagine nesugida gwe nogamba nti golira ba omulyango gwaki gwe golira bajjana gwe osalira ki ebyo byonna tetubyogera nti tulina gwe tulumba
gwe lujja otya entalo bano kati akamwe kawedde awo tewali ntalo